Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna ennaku zino zonna abawagizi Uganda ab'enjawulo bongedde okubanga ate beeyiwa mu kitundu ekimanyiddwa ng'emagere mu maka ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okuba nti yafuna obuvune yatuusibwako obuzibu oluvannyuma lw'abasajja aba Uganda Police okwagala okumumiza omusu lwe baamukuba katiya gas canister olunaku olwajjo lwabadde lunaku lulala ng'abantu bongera okubeera ng'ate bagendayo okulaba nga bamutwalira ku bintu eby'enjawulo n'okumulambulako nga kuno kwabaddeko abavudde mu bitundu eby'enjawulo era bino tetuwabikulaze wabula kati njagala kuba nga mbikuwa obitegeere bulungi nnyo obimanye yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira wabaddeyo abantu ab'ebikula eby'enjawulo wabaddeyo abakyalo wabaddeyo bakansala wabaddeyo abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo wabaddeyo abaana nga bw'ogenda okulaba wabaddeyo n'abakulembeze ab'ekibiina ekya National Unity Platform okuva mu bitundu eby'Ekkaramojja era nga bano be basookeddeyo ddala ku lunaku olwasoose nga bavuze okumukyalira era nga bano bakulembeddwa oba babadde bakulembeddwa Deputy President we ow'ensonga eza Northern Uganda amanyiddwa nga Dr. Lina Zedriga yakulembedde bakkalamajjango bano okulaba nga bagenda okubeera nga bakyalira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okumulambulako n'okulaba embeera mwali oba oliawo n'okumutwalira ku bimu ku birabo eby'enjawulo bwe batuuse yabasibiridde entanda bayogedde ebigambo eby'enjawulo bayogedde ensonga nnyingi nnyo era nga yasisinkanya abantu aba buli kika aba buli kikula aba buli saizi njagala kuba nga mbikuwa nga bwe byabadde obeere ng'obiraba bulungi nnyo wabula nga bulijjo kansooke mpitireko sayidi eno katono nnyo nzijje tubeere nga ate tweyongerayo n'emboozi nga bwe yatambudde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Because you know with that wound you will start feeling cold. And of course and the Karamotong name is Latera. This cake was bought for us by an elder. Yes, he told us to come and give the president that he had water to the president. Yes. And he told us these feathers is going to hunt the state operative who has done this nuisance to the president. Yeah. This thing is going to hunt until he will be got and exposed. Yeah. So I put this in the name of struggle and freedom. Yeah. And the Karamotong name is the big bull in the kraal and it is Larengateba. It is going to hunt that person who has done that thing. Absolutely. People power. 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 NUP. Everywhere. NUP. And the Westline coming. Thank you very much, brother. Newe mba mfute manya ntuwali abange abasobola okujja okugumya abantu nga ate nga sijja kufa kola sinnyenyenyenyeeri sijja kufa ng'abalala naye si kati kyaliwo nnyo katonda alina ensonga lwaki azza nsimatulwa abo abantu sisoose siokubisatu aluwa kabalema ejjinja mwabalaba kabalema masaka kabalema yonna kano akakebe akantulikiddeko kukatulikira ku mukazi okugulutwe emakerere muganda affe Buganda mulabyeko ne wali omukono kyo katulikira wali kumpi naye mulaba Dan Magic tekamukola manye kagenda nabo naye nze Katonda yansaasidde yese nga tukazi kubanikola asobola kusimba naye nga n'okuyimirira nsobola okuyimirira wadde nyimirira wadde nkyali ku miggo manyi nti nja kuyunga mpola mpola era nja kuddawo naye mwebale ne bannange
twagala kuno ne Katonda mwebaza nti kirabeko ng'akyali mulamu nnyina ne bakyali bandi bendudde ne Katimba alabako mwebale maani kunzijukira mwebale abaana bewakisekka mu bigambo byennyina bitono nnyo gye muli kubanga maani muchalenjinga buli omu mwebale maani lwaki tetukowa mbeera ne bannaffe mubalabe eyo betuguze tulabirako nga tumanyi be bannabyabufuzi ababundiivu ne Katonda alina ensonga lwaki abadde yali akyabakuumye nga tebatuuka mu bifo ebimu ebyo mwatusula wabe nali naye nange ne mbakwata ne mbateekamu ebintu kumbe bo baali balaba mulyo era nze ndaba nti abantu ab'okukyusa eggwanga si bannabyabufuzi wabula mmwe mbikola ku lwammwe kibanyiga kiki ekinabayamba nga nkola ekyo era nabagamba nti abakulembeze tuli basaaba nti mwe bafoosa abatuufu so kimpa essanyu okulaba nti nammwe nekyalinako okusaba nkuwulidde era tujja kufuna olunaku baganda bange nja basaba mukodinatinge nga muyita mu bannange era bemuwulizanyiza nabo teekateeka okukyalako osinga okuyimbalazi ejiyinza gaana Katonda abirimu naye nga nsanyuse nnyo okulaba wanowokawe walinooma fana eno naye nga bolaba bwenebalibwabo gavumenti wano wantoma nnyo okunofuna bagenda babujja naye nga nja kubatira sanyusa nnyo mwana rasita sanyusa nnyo nayirinda kugenda mwana bandetedde ekikuta 5 twandikiriddemu wandirinzeko anti nanti funawo kasiba kansoke nange mbalaba Konya ogamba otya oli steady oli solid soko ogukube omuzigo people power our power nobody gambayo right amanya original names bampika Muwanika Paul agakola zente zera sitamulo department aje Kidangala Kamoji agakola zente oli muyimbi ndi muyimbi kapera kasekeni tonzala wanange sekuzala walwati twezala watulire kulusania wokona nganange ngankona muna Uganda nawe ngomutwende ngonyenya shoyi wekaba katale tuli mirengo janyanya peba fumbi mujokoni abali bebawomerwa yaman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.